News TV Uganda tell the story tunyumize nange mpaji given Brian Kagati amwebali mikwano gyaffe kubanga kwe muli mwebali eddala okubanga amusubscribe nze abalike nze n'abakomenti nze amukoledde ddala kyamaanyi Mukama Katonda abeerenga akibabalira ampozi era n'akaseera kano nga bwe nabasuubiza nti show ya Sseku Martin tugenda batugibawa live wano ku Church News TV Uganda tutuukiriza okweyama kwaffe kati wenjogera wano tuli wano Bwaise ku Christian Life Church kanisa esumbibwa Pr.Jackson Senyonga ku concert ya Sseku Martin munda kifumba mutuku omuntu ali mundawo muntu ali mundawo lero mutulaze ku mutima ogusupportinga mwe bali kwagala gospel music mwe bali kupushinga abayimbi ba gospel music you really doing something good and I pray that may Lord God bless you abundantly for that. Yes, mpaji given Brian Kagati tell the story on Church News TV your story wetuli Sseku Martin ngenda bamu bawaka omugenda mulaba nga yanukula ebibuuzo ebyenjawulo naye nga sina batwala wa Sseku Martin kansoke mbawe omusajja ono omubede omusajja omubede omwami ono yali emabega wa God's Love Records studio ennaku zino ekute ku bayimbi naddala bakola urban gospel music buli wawulira music omulungi oba worship omulungi manya nti awo waliwo God's Love Records kati kambawe ku CEO wa God's Love Records abeere nga ababuuzaako amanya n'eddoboozi yenze Dr. Linus Atugonza yenze director wa God's Love Records. Yes, God's Love Records tusangibwa wali Kawempe nga first twajjanga studio ez'okuyamba omuyimbi nga wa gospel twafubanya okulaba nga tukuterawo environment gw'omuyimbi wa gospel ekwegamba ekuwa okubanga oba inspired okubanga okola kyokola ng'oli musanyufu abantu eddanze omukyalo omu yaŋŋamba omuyimbi gwe mumanyi ennyo gwe bayita Betty Muwanguzi yali yaŋŋamba nti studio ezimu ze bagendangamu nga zibamalamu amaanyi osanga batamiivu osanga banywi basigala nga bonna bali awo naye bali beebaza God's Love okuba twabaterawo environment embeera nkwegamba ng'obeera comfortable favoring buli kimu tojja kusangawo omunywi wa sigala tojja kusangawo omunywi w'omwenge kwegamba ye studio gye tubateereddewo ate tufuba okulaba nga tubakolera ekintu nga nakyo kikwafu naye Dr. Linus kati abasajja mwabagobera ddala tebajja mu Yesu kati oyo bw'aba najja afuba okulaba nga omanyi kati bw'ogenda bulyambwa bagamba era naawe okola ki exactly so kakati bw'otuuka wali eri ebyasigala ng'osooka n'obyerabira n'omwenge tetwagala kuwunyiriza sigala tetwagala kuwunyiriza mwenge gwe jjangu okola oluyimba lwo ogenda okwasaganya ebyagala okwasaganyiza weebale nnyo Dr. Linus ka Dr. Linus abannyonnyodde omwami ate no doctor by professional by the way nze doctor wange Dr. Linus doctor waffe yaman ng'ogyeko ekyo empiso teyagikomya eri mu ddwaliro ne mu music n'aguleeta y'omu ku basajja abafubye okulaba gospel music abeera well favored yaman abaana abayimbi bagendanga ne talents zaabwe eri baproducer be bayitanga ab'amaanyi bwe batuuka eyo abaproducer be bayitanga ab'amaanyi bo ne bavaawo ne babalekera ba juniors baabwe ne babakubira ennyimba zaabwe nga bazoonoona ekitali ku God's Love Records. Dr. Linus webalo Rachel amunaye twebaza Katonda kuba nange siwagamba nti obanna nalina amaanyi mangi ne Katonda oyo atuwa amagezi Katonda akwegamba inspiring nze kangambe kyajjanga inspiration oba conviction ey'amaanyi nti abantu baterewo studio enaabange eba favoring eri conducive ng'ojja n'omanya nti oli mu balokole banno okitegeera kwegamba nga tojja kubanga aweemulugunya nga yeeyo ye God's Love era n'erinnya oliwulira God's Love teyesitaza kwegamba tufuba okulaba nga omuyimbi tumuwa ekimusanyusa tumuwa satisfaction we give him the quality that they need at the end of the day. Bubakati bwe wali agadde okulekera omuyimbi munnanga ataneesobola ali side eyo ng'alaba tulaba right now omuyimbi ali eyo nga taneesobola tugambe nga ayagala okurecordingirako mu studio ennungi na God's Love Records kakati ku God's Love bw'oba onajja ku God's Love ekisookera ddala kwegamba twetaaga kusooka kuba na ssente zonna
nti bwe tuba tucharginga emitwalo tugambe bweziti nti ate osooka ozikuŋŋaanye zonna olyoka okola eki olyoka ojje bwe kasa ofunako ekitundu kya ssente osobola okujja n'otandika okurekodinga naffe tukugumiikiriza tumanya nti bintu si byangu okitegedde tuli wali Kawempe opposite stage ya taxi ezidde e Kampala gwe otuuka e Kawempe ku 5 noonya taxi ezidde e Kampala wezipaakinga kati sala kubodde ku ludda luli ojja kuba otulaba God's Love. Dr. Gwatabaawo abeera mu mpisa oyo lwaki tobalekedde ddala ennamba gye bakubako wali ku studio singa baba batuuseewo bafune obuyambi kati awo ogambye Kawempe kutaayo ositukira ng'odde e Kampala wategeerekeka n'oli ayinza otuukawo n'abeera star oli mutuufu enamba eyange director wa God's Love it is 0703 000 478. Olwaleero Kubigere byo launching album yange eye11 gibayita 11th album omuntu asubira omuziki ate ogwenjawulo kubanga bandi yange yonna yonna yaweddeyo tugenda kuba ekintu live kigenda kuba kyamaanyi nnyo sound nungi emataala ate n'abantu bazze okuwagira n'olwekyo omuntu asubira ekintu ekyamaanyi nti ate Sseku yeeyubudde azze mu style empya okuba omuziki era omwaka guno gwonna tugenda kuba tugutambuza abantu kye babasuubira twalina kikola nga 3 mu lumu ne muzeeyi wange taata wange Pr.Jackson Senyonga n'agamba nedda tukiwe ku maanyi tukyongereyo netwekanga olunaku ate lugudde muki mu Valentine ate ne lubanga lulungi nnyo kubanga enjogera kati abantu bali sabagalwa baabwe okujja okuba okuyota omuziki kati bwe tuba naffe nga tulina concert ku Valentine ate kyanjawulo nnyo obutaba na bivulu kituyisiza ddala bubi nnyo kumala omwaka mulamba naye wetwogerera nti kirabika Mukama agenda atutampolampola lwakuba ffe ate kyakizaggulawo entwagikoze ngeringa evening service evening service ngenda kulonchingiramu concert mangenda kulonchingiramu album kati nenkigatta era wakuba ekifo kyaffe kinene social distancing ate ne government badde tulambula ngera badde atufaayo ng'abantu beekuuma bambala masks bana abengalo nembanga at least kijja tukolera naye nga kyo COVID-19 akosezza music industry nnyo kuba abayimbi tebalina ssente tebakyasobola genda mu studio abatimbi abasobola okukola videos ebintu byekikola bwe kityo nebaza Mukama nti COVID agenda okujja nga already Mukama ya establishinga nkola nina omulimu ku Top Radio nina omulimu ku Top TV ate emirimu egyo nsasulwa ate bulungi ate nembeera ne studio yange ekuba emiziki wadde aba artists bate bakyasobola kujja naye ate nga nina studio wenkubira emiziki naye nga ate era nina emirimu gyange gye ngenda maaso n'okukola n'ekirala ndi musajja musuubuzi nsubula ebyuma ebya music ebintu bingi bye nkola Yafayo kanyimbe yankulabe yinene mubira ku Yesu hallelujah kanyimbe hallelujah I'm his forever kanyimbe hallelujah okay ono ye yachawe bipande ebyo musango kwa salwazali zisanze listen bali bampalise kalaba yanyi musandate wakulu sha dimunye yali soye forever yanaza silina ya debala katakona kokati fire ebinumbe wange mo fire olulimi lwange I got fire njogera nekiba ya okay obulamu tuyimede abundance yachuse byafayo kanyimbe yankulabe yinene tugende kwesi obulamu ambadde abundance emikisa gyennina abundance yachuse byafayo kanyimbe kulabe yinene I serve a miracle worker Jesus is a miracle worker he's a destiny changer wow Musandi muchifuba chechosanga wakulu nimumukwano nambala sinonya forever Jesus nafunono setaga iwa majisikowa endamasu sisemba amela wobuliluchono dansenga Yesu tumuniza matendo Engalo, kubira Yesu engalo. Reason. All right, engalo. All right, Mukama, sukuwa matendo. Ima kulile. Mukama, sukuwa matendo. All right.
Yesu webale olw'ebirungi by'okola byakuwa. Alese tuyimusa Yesu Mukama tukiyogoberera buli kitonde kimubira ku Yesu Mukama tukuwa matendo Mukama kabaka tukuwa matendo Mukama uba Mukama kabaka uba Yesu webale Mukama nimundiza matendo yakuwa abeka kube uba kubira Yesu Takutole ya sifa takutole ya sifa
Nga Hallelujah Reflexology Alese Solutions and Nutrition Research Center Limited twatula ne tukanya ne tusalawo okubakolera ebyokunywa era ebyokunywa sofa bye tulina mu katale ebyokunywa bya Hallelujah Ginger Tea Drink Lolekyo nganze Managing Director wa Hallelujah Natural Drink nkubiriza abana Uganda okwagala ebyokunywa byaffe n'okubijumbira n'okubyagala nga mubyagazisa n'abo abatabimanyi omanyi abantu balowooza nti tulina okujumbira ebintu ebiva ebweru ebiva ebunaayira naye bwe tufuna abantu nga bano abayimba ennyimba ezaffe abakola ebyokulya ebyaffe abakola ebintu ebyaffe n'olwekyo nga Uganda nga twolekeredde okuwagira ba Uganda kwegamba sell Uganda. By the way, ekyo nakyo abantu bakyakyerabidde nti we need to sell our Uganda. Ensi zonna zitegeere nti Uganda naffe gye tuli tusobola okweyimirizaawo ate tusobola okuyimirizaawo n'amawanga amalala gatwetoolodde. N'olwekyo mu kaseera kano nga twasalawo okubakolera ebyokunywa ebiri mu nteekateeka ey'omutindo ogw'ensi yonna naye nga bikolerwa wano mu ggwanga eryaffe ffe twasawo ne tugamba nti entangawuzi abantu bagitya. Ne tugamba nti omwenyango abantu tebasobola gukwatako gubookya. Ne tugamba nti rosemary tetera kulabika. Ffe katubikolemu ekyokunywa ekiwoomedde abantu bonna buli akinywako yeewuunya engeri gye twakikolamu ate buli amaze okukinywa yeewuunya engeri y'obulamu gye bugenda bukyusibwamu. Abakugu n'abamaanyi abanywedde ku byokunywa bino abali wano n'abali emitala w'amayanja bonna beegombye ekyokunywa kino. N'olwekyo naffe tubakubiriza bassebo ne bannyabo mweyongere nammwe okwagazisa Abannayuganda abatamanyi nti tuyisobola okukola ebintu ebirungi. Abantu bali beetamiddwa nga mu Uganda tukola ebicupuli tukola ebintu ebiri substandard naye bwe tuba nga leero tufunye omukisa abantu baffe tusobole okubakolera ekintu ekirungi mweyongere okuwagira ebintu byaffe. Ate era nsaba UNBS ng'ekitongole ekikuuma omutindo ebintu ebirungi bisobola okuba nga bibaawo mu Uganda lyaffe
beeyongera okukola omulimu ogw'amaanyi n'okutendeka abantu n'okubayigiriza butya bayinza okutuukiriza omutindo kubanga ffe bwe tuba tuvuddeyo ate twetaaga n'abantu abalala bagende nga bavaayo ebyokunywa nga bino ebikoleddwa n'emmere gye tukola abantu baffe basobole okuba nga bagiganyulwamu. N'olwekyo mikwano mbeebaza kubanga mufuddeyo okwagala n'okuwagira products zaffe ku katale kubanga wenjogerera Mukama tumwebaza nti ebyokunywa byaffe bitambudde kumpi buli kaduuka konna wootuuka buli muntu yenna ategedde nti tulina ebyokunywa ebya Alleluia Ginger Tea Drink ne Alleluia Tamarind Drink. N'olwekyo nsaba mweyongere okubanga mubyagala nga mubyagazisa abantu baffe. Kino kyekyokunywa ekya Alleluia Ginger Tea Drink twakikola mu ntangawuzi, twakikola mu mwenyango, ate era ne tukikola mu rosemary n'enanasi n'ebikuta by'enniimu. Ate nebayo ekyokunywa kino twakikola mu nkooge. Ekireetedde ebintu okuba nga biri substandard ku market, ekisooka abantu twagala ssente. N'olwekyo mu kwagala ssente abantu tulemererwa okukuuma omutindo ne tunoonya okufuna bufunyi ssente. Ekyo kimwe. Ekyokubiri, abantu baffe ebintu bye bakozesa biva bunaayira nga banoonya ebintu ebiri ku kasente akatono. N'olwekyo ebintu ebiva ebweru ekisooka bya kasente katono gamba ng'ebyokunywa nga bino tukozesa natural flavors eva mu ntangawuzi, eva mu mwenyango, eva mu rosemary. Naye ate eriyo flavor eziva ebweru nga zo bwe bazireeta baba bazikola okusinziira mu laabu kitegeeza zibasa ssente ntono ate era nga zinyangu za kufuna. N'olwekyo ekyo nakyo kisobola okuleetera abantu okuba nga bakolera ebintu ebiri substandard. Ekyokusatu, abantu baffe tebamanyi nti balina okwegendeza nga banoonya ekyokunywa. Kyova olaba ebyokunywa bino naffe abantu baffe be babijjumbira ekitongole kya halaali ne kitukyalira nga kyagala kukakasa nti ddala abantu bano bakola ebyokunywa bino abantu babijjumbidde bibajjanjaba si kulwa nga bakola enjaga oba omwenge n'ebirala ebigwa mu koowa eryo ne balyoka batuwa stamp ne batuwa certificate ey'ekitongole ekya halaali. Given Brian Kagati the gospel music apostle ndi wano gabasakira mubeere nga mugafuna side eyo amwebale nnyo mwebale ddala mpozi nnyongera okuba nga mbeebaza abalayikinga abasharinga abakomentinga wamu namwe abasubscribinze. Njagala nkugatte ku mwana ono omuwala maama jangu otubuuzeeko wano. Mukama yeebazibwe amanya Queen Esther Kisaakye era nga mwebale kulaba Kingdom TV. Wow, Queen Esther Kisaakye ekintu kino nkulabira ddala okirimu wakati ego wakoze ngaani? Kaŋŋambe nti nkoze buli ogumpeebwa. Buli ogukuweebwa? Yes. Ng'oli mwana mugonvu. Buli ogumpeebwa ngukola. Kale ali ate omukulu? Omukulu ani? Mbadde njagala otutangazeemu wali kubanga abakunoonya bali banga balieri nga bebali eyo tebanoonya naye tukkiriza Katonda tujjaba bulungi. Obimbuuza kuba Valentine ati munnange andi bulungi Sseku yatusootinze ffe boolaba wano tetulina nnaku yonna ffenna tuli oyo ye Valentine wange. Mukama Katonda akikubalire weebale nnyo weebale ddala Mukama akuwa omukisa Esther. Yeah man.
I want you guys to be able to stand by the grace of God. Hallelujah. The song says you cannot be cease. The song says, arise and shine. I don't deserve your love. I fell far away from you, but you bring me. The bones you broke last time. Give me the grace to start.
the story tunyumize ku Church News TV ku oli omulabi omulungi we bale kubanga ogoberera olugero luno nga bwe lwatandika paka eno nakugamba twakitandika tulina okukimaliriza mwebale nnyo mwebale okubeera nga mu following mpaji given Brian Kagati ku Church News TV Uganda kuli the YouTube channel the great one. Yes, thank you very much for liking, thank you very much for sharing and subscribing era n'okukomenting nga mukola gw'amaanyi nnyo nyini ddala. Mpozi wenjogerera wano Sseku Martin yali ku stage. Yes, Sseku Martin yali ku stage naye waliwo omukyala gwendabye omu ku babadde ba performers ab'ettabu. Ba performers abataddewo embeera wabadde afuluma kwe kumugoberera. Kampaye kanjogere mu omu naye. Mama tusenso kulabako. Nange okubalaba ba mikwano. Oli otya? Ndi bulungi nnyo nga otya? obulamu tebubadde bukuya Yesu abulimu. Webale kwagala Sseku Martin. Omusajja mwagala nnyo oyo. Fa abamu ku bayimbanga ennyimba ze mu Sunday school osanyufu nnyo okubanga nange mbadde omu ku bayimbye ku shoye. Kibadde kiyitirivu. Kibadde ky'amaanyi nnyo. Ne neebaza nnyo Mukama nti ekkanisa saawa zino wenjogerera nayo efunye omutima oguwagira abayimbi ba gospel kubanga kibadde kituluma nnyo kyova olaba nti abamu badduse ne badda mu nsi ne batandika okuyimbira akawogo kubanga ekkanisa ebadde tevuddeyo kuyamba bayimbi ne ndi musanyufu nnyo ekifo kijjudde twebaza Mukama olw'omutima ogwo neebaza Mukama olwa mwenna abazze bonna Mukama abawenye omukisa era tukkiriza nti kigendagendera ddala kubanga Mukama alina abasumba bajjeeyo n'abateekako omutima ogwo n'agubawo ogw'okuwagira music for example ng'omusumba waffe Bishop omutegede gwenjogerako omunene Bishop Kiganda nanga ayamba abaana weewaawo oyo ye omutima gwa gospel music agulina ayagala nnyo abayimbi ba gospel ate afaayo okulaba nga agenda mu maaso so nange mwebaza nnyo ne Ssekwebaza yenna ti Bishop Livingstone Kiganda Mukama kumukisa kubanga g'omu mu bavuddeyo okuyamba abaana okuyamba music okulaba nga gospel music yeeyongerayo wonna Mukama kw'omukisa tugamba nti wangaala taata n'ebyo by'okoze n'obuweereza bwonna bw'okola Mukama kutuwere nnyo omukisa kakati nno olwaleero naye waliwo ekikyobadde bw'obadde opafominga wali ndabye abantu nga bakyamukirira bawanika obutebe naye kati oli omulabi omulungi ayinza okuba nga erinnya lyo talitegedde gwe bakuyitaani bampita Judith Uwera woyimba ki nyimba gospel balage nze mbaddewo bali tebabaddewo akayimba k'ennyimbye ke basinze okwagala Mukama teri amusinga Yesu teri amusinga ezo ze zimu ku baziyita batya ku nnyimba zigenda okukwata omuliro ennaku z'omwezi nga 28 endeje ku Miracle Revival oyinayo nawe concert ate ninayo concert abantu bajje mu bungi kati nno sikomye kuyimba kokka ne tebo mbaddeko wajoze n'ogula tebo twagala ekintu tukiwanike Mukama abeeyo balondayo mu linnya erya Yesu kati nno leero sazze nzekka kati nno kansooke neebaza ono muntu neebaza Katonda olw'omwami wange musumba Timothy Kaweesi yandeetedde ekintu kino okulanga nti mwaka musisinkana oba ebbanga lyonna ebbanga ddene nze nakulaba walina oluyimba luno lwakola hit baluyita batya baluyita yeewaayo akayimba kagamba nti yeewaayo nafiirira obulamu bwange lwaki simusinza Mukama keeko kennyini anedda tukayimbire ddala okay yeewaayo nafiirira obulamu bwange lwaki simusinza munnaku ennyingi ne musaba nayamba obulamu bwali buzibu nnyo nga sinaba kumukoowoola nga n'abanjagala batono nnyo embeera yali etiisa naye Mukama bukya buziba buno nange bwakyera nanyanukulamu okirabye antegedde
batera okutukweka ennyimba zammwe kane tubagwako nga tetubategeera oŋŋamba lwakafulumya lwakola hiti n'olubikka akadi tukola kusosonkereza ako akayimba ko kakubye wonna akutegedde atulaba antegedde konsate yekwata ku kijoyina gwate concert ngenda kuba nyinyonyola abantu gyenvudde wange obulamu bwange nagituumye an evening with Judith Wela akawungeezi ngenda kuba n'akawungeezi akalungi n'abantu nga mbanyonyola gyenvudde nga mbakuba omuziki n'abayimbi tulina bangi badde nti nono yenyini kabwejungira abadde wano agenda kukibeeramu tweyuweeri mbadde nkyagamba bagiyita Ndeje Miracle Revival. Tuli nearby ne municipality, actually kasitotuka ku municipality okiririrawo tuli nearby, tuli kumpi ne kifo ekyo kyenjogeddeko. Kakati mbadde ngamba Bayibuli egamba nti emabega w'omusajja ow'amaanyi ebeerayo omukazi ow'amaanyi, kati emabega w'omukyala ow'amaanyi ebeerayo muki omwami w'amaanyi. Aha, kati mbadde ngamba nti n'omwami wange leero yamperekeddeko Pastor Kaweesi. Obadde oyagala naye ababuuzeeko simanyi naye singa tabyagala teyandibaddewo aje afetu tasobola butajja kubanga naye y'omu kubagamba nti abantu mujje tunyumirwe nga bwe tunyumiddwa leero. Kyendowooza waali osobola okumuna kino kikaate Yesu agulumizibwe yafana ndi bulungi pozi gwe oli otya. Yes ate omwami w'omuyimbi ate waliwo akabuuza ajjako. Amiina. Obuweereza bulungi Mukama atuwadde ekisa era ekyo Mukama kyatuwadde ekisa mazima amatuufu. Enaku z'omwezi nga 28 njagala kukozesa omukisa guno kansookere ddala okwebaza platform eno gye tulabirako Bishop omulungi David Kiganda. By the way omusajja wa Katonda oyo abaddewo lubeerera mu kwagira music tavangawo tubaddewo nga talina radio nejja era naye ayimba nina n'akayimba ke kenjagala ennyo Katonda bwakuyamba n'omalako omwaka so omusajja eyo hiti okusimukawo emyaka ngaaga tesobola muyinza otuuka nti ng'ebintu mubikyusa production wise nimukaa tudde mutu recording oluyimba lwa legend Bishop David Kiganda myaka ngaaga maaso olaba ekkanisa eyo wabaddengawo bantu bangi abakolerawo launch zijjukira Laneke yennyini MC Laneke yakolerawo yennyini egundi yes launch edda nga kakyali kato twegamba muzeeyi abaddewo Bishop Kiganda nze njagala kusooka kumwebaza nga sinaba kwogera byono abaddewo ku lw'abayimbi era akyaliwo era alibaawo. So mikwano gyange mwenamwena abatulaba nebaza Katonda ku lw'omusajja ono ate programu ze ennungi era woba oziraba gwalaba mukuweereza kameseji mugambe tovaako. So nga 28 kankozesa omukisa guno ogwokusatu kankozesa 28 yes Ndeje omanyi wa mirundi esatu naye twogera Ndeje Entebbe Road Ndeje Namasuba Ndeje Zanta ya kati Zanta mwangu nova yona yona najogezeko ngenda Ndeje Zanta otuuka ku Gombolola opposite ne Gombolola ojja kulaba ekipande ekinene kiriko Ndeje Miracle Revival ng'ojja awo ng'otuuka nga bakuba omuziki ebyokulya weebiri nze manyi nti buli kimu kigenda kubeera massive naye mu byonna weebale kuweereza. Mbaagala nnyo
mukama ampere omukisa ate mubeereewo ate mujje mumubeererewo nga wabeereddewo Sseku namwe mujje mumubeererewo mukama ampere omukisa omubiri agambe yaguze tebo tomulabye ekisinza okunsanyusa abadde ayimba abantu basitula n'obutebe abantu basanyu kati ensonga lwaki mugoberedde mmanyi ono ate omukyala yaliwa kuba oluyimba lwakubye abadde ambuzabuziza si luli lwetumanyi luli naye nange mubadde ate ate leero ku luno alina ennyimba nyingi z'alina kakati kweno sho bagenda fuba okulaba okuwuliriza music yenna simanyi oba naasobola okuggwayo naye bajje balabe ekipya mukama abampera omukisa sigadde kamusumba ka West Timothy okuva ku Ndejje Miracle Revival nange Judith Wera mukwano gwa Apostle Kagati mubeere ku program ya Kagati. Listen, I'm only doing 2 songs. I'll invite Kobe Blind to do a song, then I'll finish with the calling. Don't we are yes. Amen. I want to thank you so much. My wife was not able to be here with me. That is Sandra Sseku. Thank you so much for standing with me. I know you are watching right now. And also, I want to thank my children I'm watching. Sseku, Jonathan, and Sseku, Victoria. Thank you so much for the love. I love you guys. May God bless you. Now there's a song I was sleeping at night. The Holy Spirit came and gave me this song. Sing me down.
There's a man that has worked with me since 2003 and since 2007. He's Daniel Nyakana of Endless Entertainment. He's right there behind the mixer. A good friend of mine for all these years. Thank you so much for coming, Daniel. I love you, my brother. Thank you so much. We want to thank Hallelujah Natural Drinks for supporting Top Radio 89.6 FM, Kampala FM 99.6, and Top TV. Bless you, may God bless you, the management. Thank you, man of God.
Who is president of Gospel Artists of Uganda? President Adeko, where are you? I want you. Who is the president? Is now my official manager. The last 1 month we've been working together. Come here. Is the president of the Gospel Artists of Uganda. My friends, I want you to continue growing my Facebook account. It is Sseku Martin, now S-E-K-U. And my YouTube channel, go and subscribe. It is Sseku Martin. Go and subscribe, please. If you're here, you have a phone. Go and subscribe. But I want you also to go and follow Pr.Jackson Senyonga. That is Pr.Jackson Senyonga Ministries. Go and follow that man, is anointed. This is my official manager. Amen. My God, may God bless you. It is very simple. We are the best. Are you ready? Sana